This is us. This is the young free. The rulemakers, makers, breakers, and remakers. You are the biggest TikToker. Yeah, I'm the biggest TikToker Uganda. Amazima mabi naye buli omu abana bagirabe. I know chikiriza. I changed this. I changed the TikTok. Nze ensonga lwaki TikTok eri kyeri mu Uganda. Seesoma naye mwenna abamanyi mumanyi abatamanyi mumanyi. Yeah. N'abatamanyi bajjo bayigirize. Bakitegeere dosize wano kweraga nko. Kitegeeza ki ba TikTokers? Nze nganze Mickey olunaku lwe basooka okunkubira ne baŋŋamba you've been nominated oba TikTok as an social media platform mwe ba TikTok nga batuyita babatadde mu Buzz Teens Awards man tomanyi. Nawulira nga mpunze kubanga ffe mwana tojja kyusa kintu kino. I wanted to be a YouTuber naye it came out nenfuuka TikToker so nze nga ngamba kivula ngamba nnyo abaana apo eno mugikozese bulungi. Gojja kwesigulira ku Mickey olowooze lwakuba omanyi owemula omanyi okukola ki. You can never come to such events. Toyinza kwogerera mu bakulu. I mean guno si muzannyo singuzi si ki eno tebagigula but it's Uganda which has appreciated me ne bannonda kuba I really don't think TikTok yokka yennonze wabula n'abantu bensanyusiza during lockdown and stuff be bampadde awaadi eno lwakuba nkyogera n'enkigamba awaadi eno si yange awaadi eno yaffe ba TikToker. Buli TikToker ali eyo ng'oli ku mulamwa nkiddamu abali ku mulamwa kuliko abali ku app nga mu mulamwa mwaguvaako ya mwabajoonoona ngamba omwana ali ayina ebirooto ayina ekiruubirirwa ba TikTokers leero wano tugyewo awaadi 2 kitegeeza TikTok efuuse ensonga mu nsi eno. Mukozese app eyo bulungi mujja funa endorsements mujja funa emirimu mujja funa za award nga Mickey. Nange ng'omuntu eyasooka okuinterviewinga kinsanyusizza nnyo era nyongedde otegeera nti amaanyi gange teganfiira bwerere ngende mu maaso n'okusitula ebitone by'abaana. Kituufu situla nnyo ebitone by'abaana Uncle Cruise nze era nsigala nkigamba nnyo ne bwe nkubira ku simu nkugamba Uncle Cruise okuva ewampa interview BBS yampita ne TV endala nga 10 teri TikToker yali akikoze wabaayo mu mundeeteraawo yaman webale nnyo bayiredera mu kumaliriza mukyala waffe nga tatasobodde kulabikako. Omukyala twabadde twewoze wiigi naye omukyala yabadde alina ogireeta yazereeti kitunyigirizaamuko abadde yakankubira mbu omukyala ku lasti atajjeeko simu ne mugamba kite weebaka ebiswayiri tobireeta eno mu bantu naye nga ngenda kwebaza Buzz and then no yalijazera Daddy Andre wama maliriza va ku Daddy Andre and then nawangudde Uganda's best TikToker Daddy Andre de kankole tuka bulungi bro. Daddy Andre Bobo Shani aliwa Daddy Andre Bobo Shani aliwa yo Yugi Extra Media era nawangudde TikToker w'omwaka amazima geego bagalaba ya TikToker w'omwaka then mpangudde neno award 2 ever since I started my career emyezi 6 kitegeeza nina wendaga mukama mulungi ya buli atandika ekintu atandika funa bino so bwe mba ntandise obifuna mukama mulungi abaami bagita fast fast and furious kakati omuyimbi Daddy Andre bwatyo avuddewo n'omwana w'abandi nga Teens TikTok Sound of the Year oluyimba olusinze okutojjera ku TikTok awo oluyimba olusinze okunyumira abaana bawala ne baana balenzi ku TikTok era nga njagala bategeeza kojja waamwe Daddy Andre njagala omukwasa award eno mu bitiibwa eno yona yange eno yona yange muzeyi abaana be bali kulonda aba TikTok era omuuno omusajja ono bugamba ki bweyagala okuwa mutabani wo olaba abaana bakabi nnyo era twongera mukama abawa omukisa omunene nnyo bakikube nnyo nze kyembaagaliza ennyo by the way just kusigala nga bakyenlaginga from TikTok njagala nze beegatte ku apps esinga obungi because right now they are also one of the
biggest icons nti omuntu gwatunulira naga katono mwagalo kitegera so basigale actually they are good the bali chikuba mani bakabi nnyo yeah it's arts and entertainment actually baje begatte mu group ya Uma. How does it feel Dada Andre okuba n'oluyimba nga lwe lusinze okutambula ku TikTok okwo kiwulirika kitya ediba TikTokers kati boyogera nabo mwina oli TikToker adai kati oluyimba era lwalo kikubye ku TikTok zembera TikToki zembera TikToki kuba akayimba ba TikToker ke bakwasa neka bafula TikToker kati zembera TikToki obo kifunye bulibo kye bakola nagamba bazi balina award ezirorigino nowakana katwalero kyogeredde live olaba gwe mulundi gwe kusasa okwogera amazima ezitowa abaana balina award bano nange kyemba manyi nkwe mukyameka ne bogikolera olaba eno solo gikolamu omukono nkwe mukyameka chapa wama miki chechiro man tewali man omaze nobalagako abagamba ogenda baka kasanti you are the biggest TikToker yeah I'm the biggest TikToker Uganda amazima mabi naye buli omwayi wanika abana bagirabe I know chikiriza I changed this I changed TikTok nze ensonga lwaki TikTok eri kyeri mu Uganda sesoma naye mwenna abamanyi mumanyi abatamanyi mumanyi yeah n'abatamanyi bajjo bayigirize bakitegeere dosize wano kweraga kitegeeza kye ba TikTokers nze nganze Mickey olunaku lwe basooka okunkubira ne baŋŋamba you've been nominated oba TikTok as an social media platform mwe ba TikTok nga bye batuyita babatadde mu Buzz Teens Awards man tomanyi nawulira nga mpunze kubanga ffe mwana tojja kyusa kintu kino nze I wanted to be a YouTuber naye it came out nenfuuka TikToker so nze nga ngamba kivula ngamba nnyo abaana apo eno mugikozese bulungi gojja kwesigulira ku Mickey olowooze lwakuba omanyi owemula omanyi okukola ki you can never come to such events toyinza kwogerera mu bakulu I mean guno si muzannyo si nguzi si ki eno tebagigula but it's Uganda which has appreciated me ne bannonda kuba I really don't think TikTok yokka yennonze wabula n'abantu bensanyusizza during lockdown and stuff be bampadde awaadi eno lwakuba nkyogera n'enkigamba awaadi eno si yange awaadi eno yaffe ba TikToker buli TikToker ali eyo ng'oli ku mulamwa nkiddamu abali ku mulamwa kuliko abali ku app nga mu mulamwa mwaguvaako mwabajoonoona ngamba omwana ali ayina ebirooto ayina ekiruubirirwa ba TikTokers leero wano tugyewo awaadi 2 kitegeeza TikTok efuuse ensonga mu nsi eno mukozese app eyo bulungi mujja funa endorsements mujja funa emirimu mujja funa za award nga Mickey nange ng'omuntu eyasooka okuinterviewinga kinsanyusizza nnyo era nyongedde otegeera nti amaanyi gange teganfiira bwerere ngende mu maaso n'okusitula ebitone by'abaana kituufu situlanye ebitone by'abaana Uncle Cruise nze era nsigala nkigamba nnyo ne bwe nkubira ku simu nkugamba Uncle Cruise okuva ewampa interview BBS yampita ne TV endala nga 10 teri TikToker yali akikoze wabaayo mu mundeeteraawo yaman webale nnyo bayiredera mukumaliriza mukyala waffe nga tatasobodde kulabikako omukyala twabadde twewoze wiigi naye omukyala yabadde alina ogireeta yazereeti kitunyigirizaamukko abadde yakankubira mbu omukyala kulasiti atajjeeko simu ne mugamba kite weebaka ebiswahili tobireeta eno mu bantu naye nga ngenda kwebaza Buzz and then no yalijazera Daddy Andre wama maliriza va ku Daddy Andre and then nawangudde Uganda's best TikToker Daddy Andre ne kankole tuka bulungi bro Daddy Andre Bobo Shani aliwa Daddy Andre Bobo Shani aliwa yo Yugi Extra Media era nawangudde TikToker w'omwaka amazima geego bagalaba ya TikToker w'omwaka then mpangudde neno award 2 ever since I started my career emyezi 6 kitegeeza nina wendaga mukama mulungi ya buli atandika ekintu atandika funa bino so bwe mba ntandise obifuna
mukama mulungi. Kale webale nnyo beerera twagaliza birungi byokka mu lugendo lwo. Kale Amina taata. Okay, Cruise Exclusive kwetukyali nyonga okutegeeza Allen Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course omukutu Cruise Exclusive kwoli tigalawo nkyakuleta ba celebrity bangi nyamba bamuda wadde olunaku lwaleero. Don't go away.